tukwanirizaako nnyo ssebo naawe nnyabo atulaba ku Lugonvuuzi Show. Weebale nnyo okubeera ng'otufisiza akadde mu ggwanga Uganda, ebweru w'eggwanga na wonna w'osinzira okuba ng'otulaba. Tukwaniriza tuli wakati mu kibuga Kampala. Everyone is busy. Ababodaboda bakola, abali mu butala bakola emirimu egy'enjawulo bakola, abatakisi batambula, buli muntu ali busy, naffe tuli busy nga tusinzidde wano e Nakasero bassebo ne bannyabo. E Nakasero we tuli emabega wange ekizimbe kino kyekiyitibwa Hardware City. Specifically leero ffe tuyingidde mu tiles era nga tulina bannaffe abawalusimbi ku Hardware City we tuli. Nja kusaba weetegereze bulungi ekizimbe kino kiriko emiryango egy'enjawulo, kuliko gate 1 2 3 4 5 6. Wano wenyimiridde ndi ku gate 7. Ekituleese ku gate 7 kwe kugezaako okulocatinga oba okufuna obulungi location eya Walusimbi Tiles. Bannaffe aba Walusimbi Tiles bakuguka nnyo mu kola finishing okumaliriza ennyumba yo neeyakaayakana neetuukagana n'omutindo. Bantu bangi bazimba ennyumba naye n'otuuka mu nnyumba neekusobera. Naye singa oba weekutte bannaffe aba Walusimbi Tiles nkukakasa nti byonna biba bijja kuba birungi. Kigumire ne bamagulu meeru nabo mwebali bonna balabika nga banoonya tiles nga naffe bwe tuzinoonya. Yeffe ba Lugonvuuzi Show abakuweereza Monday okutuuka ku lunaku olw'e Monday. Programs ezikuzimba, programs ezikyusa obulamu. Tugenda kwogera ku tiles exclusively ne bannaffe aba Walusimbi. Jangu nange tambula naffe tutuuke ku offices zaffe. Wennyingiridde ye gate 7. Kutegeezeza nti buli muntu ali busy. Kangezeeko okubeera busy. Mukama wange nsanyusa okulaba neesiimidde ddala. Nze Simon Rock ntinye okuva ku Lugonvuuzi Show nga nnoonya jjajja wa Buganda. Manyi Walusimbi mumanyi nga jjajja wa Buganda. Kati naawe bw'otuuka ogamba nti ndi muzzukulu wa Walusimbi? Kati bali be bazzukulu bange. Kubanga nze Walusimbi. Kakitegeeza nze jjajja bali be bazzukulu bange. Ekizimbe kino kiyitibwa kitya wano? Ekizimbe kiyitibwa Hardware City. Kisangibwa Nakasero. Abantu abasinga Nakasero bamumanyi ku katale ke Nakasero. Abalala bamanyi Nakasero ku State House. Uyoweri. Era mbadde ngenda kubuuza nti kati asula wa? Asula kumpi wano. Naye kakati awo tetujja kugendawo. Otyo. Olw'ebyekwerinda bye. Nammwe mumusuza? Yes sir. Amiina. Nnyabo tukulamusizza. Ba service provider wano? Ba service provider batuwa byakulya byakunywa wano ku Hardware City. Omuntu ng'ayingira ekibuga Kampala, emmoloka zikuteeka mu paaka mpya, paaka nkadde. Oyinza otya okumulagirira okutuuka ku Hardware City? Hardware City omuntu singa mmotoka ebe mutadde mu paaka for example enkadde, bw'atuuka of course bw'atuuka mu paaka enkadde wangu nnyo. Buli muntu yenna asabaza abantu aba bodaboda omugamba ngenda Nakasero. Era kyagisooka okukubuuza Nakasero katale ba Nakasero ku State House. Naye kati twogerera Nakasero katale. Bw'otuuka Nakasero katale Hardware City oba ogiraba butereevu eri kyemmanga wakatale ke Nakasero. Kyekizimbe kipya. Ekizimbe kipya ekiwanvu kirina endabirwamu za bbululu. Ku mukono gwakyo ogwa ddyo ye Entebbe Road. Ye Entebbe Road. Abalala bagiyita Nasa area oba Nkuruma Road. Kakati bw'otuuka mu junction ye ya Nkuruma oba ya Nasa oba olaba bulungi ekizimbe Hardware City kiwanvu kiriko endabiramu za bbululu. Wano waabeerangawo omuzikiti baguyitanga batya? Omuzikiti gwe bayita ogw'e Nakasero. Era n'oba otuuse ku muzikiti gw'e Nakasero awo w'obuuliza n'ogamba nti njala kundagirira Hardware City weeri. Abava ku Entebbe Road bw'otuuka ku Shoprite. Bw'otuuka ku Shoprite eyali Shoprite. Tekyaliwo. Tekyali Shoprite. Uganda eweddewo. Naye nga bw'otuuka ku Shoprite buli omu gy'amanyi otambulako mita ntono nnyo mita nga 10 obeera otuuka ku Hardware City butereevu. Tutuuse ku showroom. Yes sir. Tukwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi nagambye nti olwaleero byakyuseemuko tutera kumulaba ng'ali mu field ng'ali mu bizimbe akoona tayiri emu ku emu. Leero tutuuse ku showroom. Zino zonna tiles.
si nnyingi nnyo okubeera wano nnyingi naye okusinziira ku kizimbe n'erinnya ly'ekizimbe kiyitibwa Hardware City. Ebizimbe ebimu osobola okugendayo n'omugamu ne bateekawo ebintu ebyenkana bwe biti n'atakukkiriza nga space egweddewo obuzito ttaani eziri wano nnyingi kuba ne ttaala eziri wano nnyingi nyola okuba nti ekizimbe kiyitibwa Hardware City bakikola specifically nga kya hardware bamanya nti hardware ebiseera ebisinga biba bintu bizitowa obuzito kyova olaba naye waggulu eyo oyinza okwagala oziteekayo kiri oke obuzito tebumatalinga. Maama tusanyusa okukulaba tukusumbuye tuli mu office tuli mu showroom yaffe era ye office yaffe genda mu office yo maama tetukutawaanya ffe tuli mu byaffe aha kakati tutandike ne tiles endabako ndaba kika kya tile ekyo lwaki kyosalawo okubanga gwotunda ebika ebisigadde byonna ekika kya tiles kino kiyitibwa Trifoid nga kikolebwa mu ggwanga erya Kenya era ze zimu ku tiles zetu importinga okuva e Kenya okujja wano mu Uganda. Ebika bingi ebirala biva ebweru omuli Spain, muli Italy, muli China, waliwo n'endala eziri made locally here. Naye lwaki twasalawo okukola Trifoid ono mulungi in terms of quality mulungi ate ne beeyi eri favorable. Akati bwe tugamba nti tuconsideringe tiles eziva ebweru omuli China, Spain, Italy according to population yaffe nga bweri n'ebyenfuna byaffe abaana bagiyita enkonomy kiyinza okuba nga kizitowamu tayiro ezo ziriko kasente nga kawagguluko akati ffe nitwagala okunoonya abantu baffe betuyinza okugatta ewamu nga bafuna ku bbeeyi eri a bit affordable ate nga n'omutindo bafunye mulungi ova twagende Kenya netu importinga tayiro ya Trifoid. Kituufu ogikozesezza kumala bbanga ki? Ebbanga liwera bbanga lya myaka nga 9. Tolina kizibu ky'ogisanzeemu? Sina kizibu kyenkisanzeemu, sina bakasitoma benfunye kuba tuddayo ne tukola review tetulina bakasitoma betufuna bagamba nti tufunye obuzibu mu tayiro ya Trifoid. Ekyenjawulo ekiyinza okubeeramu nze olusimbi nkuwa Trifoid nga manyi nkuwadde Trifoid naye olw'ebyensi nga bwe bitambula oli ayinza okugamba nti nze nasiba Trifoid nenfuukira Trifoid lwaki olwa packaging nga ye yagula kibox yasobola okuba nga yagula kibox mpayo akabox kamu ndawo bansobola okukasitula ndabe nabyo bizitowa mulala kazitomu kaba mu kilo nga mmeka kakati ne kilo zibeerako ne kilo wanjitaata zibeerako kati ogiraba eno kilo ziri luddawa ziri kilo 22 22 kilos Jesus kilo 22 akati kano ke katono bwe tuyita bu 30 by 30 30 by 30 mainly busiba nnyo mu binaabiro. Yes buno 30 by 30 tulina 40 by 40 tulina 30 by 60 gyetunagenda bajagenda babiraba babitegere bulungi. Mukulu wa Lusi size zino nali manyi nti mwe muzisala nedda sibo zijja nsale era zijja bazipakinze mu biboxi nga bwe ziri. Omuntu atandika Simon nzimbi akayumba kange abazimbi kye basinga okutuwa byebipimo by'ebisenge mu fuuti era omuntu omugaa nti ekisenge kyange kola kigazi nkolera fuuti nga 15 ogenda okutuuka mummwe aba tiles olulimi ne lukyuka ne tugenda mu square meter omuntu ataasoma olaba n'abaasoma bennyini oyinza omugamba okukonvatinga feet into square meters kubala n'akomaawo oyinza kumuyamba otya okutegeera box eno kyesiba meters mmeka mu fuuti n'atakaluubirizibwa nsabo nyamba awo mu bibala awo kakati bakasoma baffe abaliko
n'abatulabira wonna gye basinzire okutulaba twali twabanyonyola naye buli lukya abantu bagenda ne balaba Lugonvuzi show na kujjukizibwa n'abantu abalala abapya akati tiles zino lwaki bakasitoma bafu tubeera nnyo mu square meters ebox zino bazisiba nga obungi bwa tile obulimu kati no box ya floor 30 by 30 era erimu zivaamu ogiraba kati eno eri 30 by 30 30 by 30 baba bategeeza inches zino ziba centimeters asatu kwa asatu ekitegedde nakati ffe olina okugamba nti zino bwe mba nzikonvatinga ozizza mu meters ziba ki otyo kakati ogizza mu meters eno eba ekuwa 0.03 mpulira okitegedde kakati nga bwe twali mu kusoma naye tebagala nnyo okuwulira bintu byakubala okumanya square meters oba oyagala kufuna area eno gyekavalinga kitegeeza okubisa eno n'okubisa n'eno n'ofuna ekiri squared awo squared we yavanga nti nziridde 2 n'enkubisaamu 2 n'enfuna 4 area eyo yebeera 4 meters squared zibayita square meters tubagamba okusoma kulinayo okukuyambira era bulijjo abantu beemulugunya nti nasoma payara squared kaka tutandise squares area length and width my goodness so eno box mulimu piece ziri piece 17 buno bwe buti buno 17 bukola kyenkana ki buno bukola 1.53 square meters square meter emu n'obutuntundu 5 mpuli kyekola eno ya 30 by 30 ate ojja kusanga eno ya 40 by 40 majority tusibe eno otyo 40 by 40 yekola emu n'obutuntundu 9 1.92 square meters okitegedde size eno ya 40 by 40 tegeeza zino ziri centimeters 4 ne zinaana mukikola kekkereza ki tetunakyo tukekkereza ndowooza enjawulo ogirabye wano okozesa bitono onakozesa bungi akati tekimatalinga butono na bungi ebipimo oba osibisizza kano oba osibisizza eno ebipimo bisigala byebimu kiro y'amayinja ne kiro y'ebyoya by'enswa n'ebikiro ebyoya y'enswa zonna zibeera kiro quantity yekola ki yekyuka wano mbanja kukozesa bungi wano nkozesa bitono waliwo okusevingawo okusevinga kuyinza okubeerawo era lwakuba bizinesi ziri tricky bw'ogula eno si bw'ogula eno ojja kugula zino nga nnyingi ng'oziguze wansiko ogule zino ntono ng'oziguze wagguluko at the end of the day oba osikweyalinga lwaki zino ennene zo temuziteeka nnyo mu binaabiro ne muteekayo buno obutono zino mu binaabiro zisobola okugendayo okusinziira ku texture yaazo texture ntegeeza omubiri obuweweevu bwazo waliyo kubanga bwe tuba tusiba tiles zino tuteeka into consideration n'obulamu bw'abantu oyinza okwagala okukola beauty naye ng'abantu batadde mu bulabu awo njagala mukulu wa Lusimbi okwatewo n'obwegendereza tubadde ne cases nyingi nnyo omuntu yaseeredde mu kinaabiro n'agwa yaseeredde mu kinaabiro n'agwa and in most cases batono abaseerera mu binaabiro n'awona kiva wano ebiseera ebisinga kiva wano kyetutadde wansi kiva wano wensonze wano wali obutwa omuntu akola atya okumanya tile egenda mu kinaabiro sijja gamba nti nga ne bw'aba aseeredde kale tutangaazeemu ku nsiba n'ekika kya tiles ekisobola okugenda mu kinaabiro ekisobola okukendeeza ku bulabe obw'abantu baffe naddala abafunira obuzibu akati mu kinaabiro ebiseera ebisinga abantu beenkaraginga okusibayo tiles eziri rough oba zibayita eza mat omubiri gwa tile eno bw'okulaba omubiri guno n'okukompeyalinga n'omubiri guno
ndowooza okiraba nti eno kano kali soft eri polished era bw'otunulamu bw'otulaba ng'ekola nekola reflection n'ekifaananyi kyo kati eno tayire beeseerera nti oyinza n'okulemwa bw'ogikuuma nga teseeredde kubanga mu kinyabiro gye tubeera tukozesa sabbuuni tukozesa amazzi kati kiba kizibu nnyo okwegendereza n'osurvivinga tayire eno olwo oyinza ogisiba neekukolera beauty naye tejja kukola makulu nga gwagisibye ofudde kakati ffe tujja bano bakasitoma baffe tubagayidinga ayinza ogamba tayire eno enyumidde nandikitaddewa mu kinaabiro era nze mbalina bangi bajjanga wano nagamba nti ewange nga yasibayo tayiro ng'eri polished bweti era twagendayo ne tuzitemayo bino Walusimbi byenkugamba ge mazima bwe tuva wano ogenda ewange ontemereyo eziriyo mukyala wange ayagala nnyo ebinyirira yateekayo katayiro keeru bwe kati naye ne muba temuli mazzi kwaseerera agwa tannaba kutuuka ku ttaka naye muwulira ng'ayiriba ate gwe nze naabira bweru mu by'abaana naye nga ekyamakulu kwe kumanya obeera nga oli informed tokola nsobi kati okunyuma bisobola okudda ebbali then okumanya yekkubo lituba tulina okukwata omanye kino kigenda wa okuwanguyiza ku mulabi wa Lugonvuzi Show bw'okwata ku tayiro eno bino byolaba si design bu design nti basiigako ne bakubako ekifaananyi kya nabbubi wabula ne bw'oyisaako engalo owulira nga mulimu obugulumbogulumbo obuyinza okuyambako enjala zo ez'ebigere okubeera nga bwe ziba zikutteko zinywera ye texture ennungi ey'ekinaabiro so bwe tuba tukola ebinaabiro tusooke tuleke okunyuma teriyo zinyuma ng'era ne texture nnungi zino zennyini zinyuma kati kiddayo ku kiri ani asiba ani asiba yes bw'okozesa ayiga okusiba ayinza okuyigira ewuwo naye bw'ojja ne weekwata Walusimbi Tiles Center tukuguza tiles ate then at the same time netukola ki netukusibira tile mu episode ya leero gye tutandise nayo bannaffe aba Walusimbi Tiles batulaze nti singa tubeera beegendereza obubenje obw'abantu baffe abafiira mu binaabiro ebiseera ebisinga bujja lwakuba nti bwe tutuuka mu maduuka ga tiles tulowooza nnyo ku biyakaayakana ne tulowooza ku binyuma okulabisa amaaso ne tutalowooza ku kyabulamu bwaffe eno gye bayita batya eno as in size ekika ono trifoid Kenya then ali rough ono gwe mwita ali rough gwe tuyita mat era bw'ogendanga n'oba tozeewa Walusimbi Tiles Center omugamba nakuwa tiles eya mat oba erina rough texture yejja kukolera obulungi mu kinaabiro bawe enamba ye y'essimu enamba yaffe y'essimu eri 0702 285673 Hardware City Nakasero Yogi 23 wabeerako ebweru w'eggwanga ebintu byonga bidduka nnyo enamba gisome mu kifirika eri 0702 285673 enamba ye eri ku WhatsApp era bakasitoma baffe ebweru w'eggwanga bagikubako obudde bwonna era abamu saawa 8 bwa kiro ewaabwe kusinziira ku time zones bondoza baba batumula kituufu balyadde okunkubira enamba ye basobola okuteeka ku message zaabwe basobola okuteeka ku ebipimo byabwe ne tubeera nga tutambulira wamu tusangibwa ku Hardware City ne Nakasero tweyanza nnyo tweyanzeege tusinkane mu episode eddako tova ku Lugonvuzi Show amin